Keza so ayimya na wali Joy Steady kumukuyimba. Ejo kankubulire mazima. Gwe kala muntu toyina laganti si butagala. Amazima gaba mazima. Gendo lete Joy Steady omukwaso muzino Kenzo omukwasa. Batani koko yimba ogenda kuva ko nyini ngoseka. Era Eddie Kenzo nze muwa magezi takola nko bato noemu kwaba bayimbi basatu. Joy Steady, David Lutalo ne Kengesa hata yesembereza. Nze njira Kyagulanyi mu kuyimba. Naye nkimanyi Chameleone ya musinga talent mu Uganda. Game mazima Chameleone ya basingo yimba. Naye Chameleone yali mu kukozesa brand ye kumanya nti muyimbi. Teyeyisanga sita. Ye mutu gwo osanga ne kulumbe nga alwanirawo. Chameleone. Akola n'omusanga kuba chapati ngali mukuba wa chapati oluyi. Teyeyisanga sita. Kye kyamulemesa okuba wakabi naye yasinga okuyimba. Tali si wakabi. Omanyi kibayo kibayita star. Chameleone yali badde star. Nga ye muntu nga buli ebintu bamukolera bikolere. Kati serebu. Si star. Serebu ate ali popular. Anjawulo. Ate ali famous. Byanjawulo. Kyagulanyi wano yali famous. Okay. Serebu. Sita. Kyagulanyi omwabina. Chameleone ye wajja ayina nokuwa chapati oluyi. Ozo musana chapati nga balwana. Oro bakanyama benga bayina management. Bakanyama be bayina obuzibu bayina okwa bakanyama sibe bakola ku ekyo. Management. Omuntu asobola kugaidinga nagamba nti naye eyo togenda. Ekiza manager na inenge ija gaidinga mu muyimba. Manager wa manyi nnyo. Lubalusewa TV. Mazima ku mazima. Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe, tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 8882 oba ku note 786 note 16593. Lubalusewa TV. Mazima ku mazima. Weewaawo tukwebaza gwe wenna asinzira gy'osinzira n'obanga ate ogubira Lubalusewa TV. Aje Samuel Gemanya. Tukomyewo nate tusobole okuba nga ate twanja ensonga nga bwe zirina okuba nga zitambula. Tubabuuzaako mwenna gye muli eyo tusobole okuba nga ate tubaga nti birungi si birungi ate tuzze tusobole okuba nga ate twogera ebigambo. Programu nsonga ku nsonga ndi ne Sendija Arnold okuba nga ate ensonga tuzitembera tubaye tubulunganye naye ate tumaze ntusinkana. Arnold buuza kuba tulaba tusobole okuba nga ate tweyongerayo. Nsanyuse nnyo okuddamu okubasinkana abalabi baffe abalungi. Kansubire muli bulungi Katonda nga akyayagadde. Erinnya n'eddoboozi yenze kansala wammwe Arnold Sendija omulonde ku mabanda. Ninda kulayira. Abantu badde bamuzayi musajja okuva yayita mwali kati takyajja kiki kigenda mu. Tekisobola yafiirwa ne teyambikira. Nafiirwa muzeeyi wange naye nze sitera kwagala kubikaabika kunoonya ntondo ku bantu. Muzeeyi wange yali wakulwawo nnyo. Bw'obikaabika ennyo onoonya entondo ku bantu gayi gundi ne mubike n'atajja. Asagala kunoonya ntondo. Kiza entondo zijja buzi. Entondo zijja. Abantu bamera entondo lya asobola okubeeka jjajja wa jjajjaawe naye nga naye teyasuzeeyo. Bw'otagenda ate n'anyiiga. Ng'ate naye teyasuzeeyo. Kati kwegamba saa nze nnoonya ntondo. Ina ungana ngeyo oba kopi yaina ntondo naye kati ne bwokeerawo eddakiika 2 aba yanyiiza edda omukubira eddoboozi lika.
ekitumutuufu amere mutondo abere ku mutondo. Okay, tugenda kutandika bingi ebitambudde Arnold, tutabaddewo bingi bitwogeddeko kumpi wiiki namba. Tugenda kutandika ku president w'ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine yavudde mu ggwanga. Era obuyinza yabulekedde deputy president wa Northern Lina Zedriga n'agamba yaba abakwatamu. Bino bere biri mu kuwamba. Tabaza muwamba kati ne bamuga kati todda. Ani akikola yali Obote producer. Amini yagamba Obote. Yamula tosirikira amanyi mu Uganda. Byanjawulo. President wa Nuupu bayinza mugobereyo nabaga naye mukuru. Yasobola mugoba. Byanjawulo. Amini okuwamba mukama we Amini yali wa maje. Nakozesa kuupu n'amuwamba. Ate eri government yali mu buyinza. Wano no government ya kibiina. Abakulembeze banje abafulumyako ne badda ne bafuuka president. Muteesa yafuluma nadda. Obote yafuluma nadda. Banje abafulumyako ne badda kati Kyagulanyi si yasoose. Era kikola mawulire kuba bagamba safety is first. Yabadde inasooka kubeera mulamu okusobola okufuga eggwanga. Arnold, ebbanga lino Kyagulanyi abadde akyali mu ggwanga muno. Abaddemu. Ogamba Kyagulanyi buli ali mu gavumenti amwagala. Era abadde akwekeddwa era ng'akuumibwa bonnini abali mu buyinza. Rudi block zembadde ndaba nga bakebera n'ekiyenje ekiri mu moto. Ekyo kyembadde ngezaako okulaga nti si buli ali mu gavumenti ya Museveni taaga Kyagulanyi. Era ateekeddwa obbanga n'otuwako Kigali International Airport yatwalibbwa bakungu ba wano. Abadde ku neeti awo nenda bali banerumbuye yage kibooko enyoka mu barracks. Takulimbye. Kibooko n'okwennyonnyolako okuli mu magye ne poliisi olwaleero. Abaddewa yayiseewa okutuuka awo. Kwejjukira e Rwanda oli anko ono. Kitegeeza era nawe abamuyisizaawo b'amaanyi. Bw'oba onaafuga eggwanga olina obbanga naawe bakubega naawe olina ababega. Era nze sinyigira nnyo omuntu agamba nti gundi oyo mbega. Mbu yali mu NUP nga mbega naffe tulina bambega batamanyi. Gwe batobanyigira? Kale batubege naffe eri tubabega. Tosobola kumanya mulabe wo nga tomusemberedde. Naffe tulina obbaayo n'abali eri. Ate senga NRM tuweerezayo bambega. Fulufiga alina kayogera awo. You cannot simanyi face ki? I think gy'akyogeramu. Simanyi conquer. You have to conquer the ayina bwaki. Olina n'obudde obuwulize bya Fulufiga. Era nze bweyogedde Fulufiga nsirise busirisi. Kati muwulirizeeko. Nze sirina kye muwulirizaako. Omma sibe to conquer fear. You have to face fear. Bwogamba Fulufiga. Nze Fulufiga muwuliza mu ntalo za kisiru zino chicken ne taatawe awo mpuliriza naye ebikwatagana ku ebyo bintu sola muwuliriza. Sola muwabudde. Ayogere ku ki? Obadde kyaga nti okubega eno n'eno babi. Gwaludde ng'osumbukanyizibwa n'ebyettaka ky'ekiseera okaze ku mmunye. Anti YM Property Consultants ye kampuni yasalawo okugondeza mu nsonga eno. Kitugula ate nga bwe tutunda ettaka eri ekyapa n'eri endagaano. Tukufunira ennyumba zonna eza buli kika omuli ezipangisibwa kosa n'ez'okugula. Tukola land survey oba kiyite okupunta ettaka. Tukubira pulaani n'obeera ku mutindo gw'okuba ng'oli muteeketeeke ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba. Ate gwowa estate ekikyo twakutereza dda. Tukolera ku nsonga z'ekyapa bw'otyo n'otereza obulamu. Okuzimba kwaffe kwa mutindo ate ekya civil engineering empapula za masters kwe tutudde. Tutunda emmotoka empya kosa n'enkadde ate eza buli kika. Bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo. Tusange Matugga ku Mabanda opposite ekizimbe kya Matugga shopping center awo wennyini nga ku LJ. Offices zaffe ojja kuba oziraba oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 766128 oba noti 7545 YM Property Consultants. Ekirooto kyo oba ekiruubirirwa kyo bwe bukogo bwaffe. Nze director wa YM Property Consultant nsangibwa wano wennyini amaka gaffe tuli era mujje tubaweereze n'obwesimbu n'obwenkanya. Mulekerawo okwesiga abantu abali wansi w'emiti, mulekerawo okwesiga abantu bemusinkanye mu kkubo. Nze kennyini kamwakoogera ojja kunsangawo wano tukuweereze. Haruna Electrical Center ffeffeka abasigaza original mu buli kalonda w'ebyamasannyalaze. Tusuubuza kosa n'okuguza ssekinnoomo. Kati gwe abadde awayalinga ennyumba yo wamma twekwate. Anti MK box bino ebya pipe waka wayazi socket switch
biki kobengo ine ebizimbe kalina kasita kibanga kya wayalingi eddagala watuzudde dda tulina amataala ga buli kika ag'ebweru kosta n'ag'omunda zino nti kyandaliyazi otutuukako wamaggwe ne bikuggwako kati g'ow'ebbaala loogi duuka maka nandiki twekwate togenda kwejjusa ate ke twasumuludde sitooka empya omunayuganda wakunyumirwa bulamu keto mu original paasi fridge extension njogere kindeke ki ate byonna nga twabireese biri ku bbeeyi ya wansi ddala kati gwatwetaaze tusange ematugga ng'onaatera otuuka ku mabanda awo wennyini ku kizimbe kya semuta akeedi oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 752823 noti yeffe baluuna electrical center bannannyini original mu by'amasannyalaze oyina otubega nga naffe tukubega era bonna bagamba nti tuli mu Nuupu oyo gundi katana mbega simala Lubongo ya mbega naffe tulinayo bambega ffe abakale tujja boogera bali boogera mwe mwogere nembega ajja neyeyogerako naye atamba kitegedde wano tetuli ku nsamba yakulaba gy'osamba mu mupiira ffe tuli kunoonya ngeri gye tutebamu ggoolo mulimu kwenyonyolako tugenda yita wano tuyite wano simala ffe tunoonya tutebetya ggoolo tuvae tetwogera bambega ekyeza Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba nti yafulumyemu eggwanga mwina mwe mukirabamu essuubi ekyo kyamaani kuba omuntu gwe bali bagamba agenda obayamba Amerika nabaate eri mu lutalo luli oluzibu olwabali ba jihadi kati Amerika kesokebere bayita ba jihadi jihadi luba lutalo lutukuvu gwe Amerika kesoke tuyambe ng'agenda otuyambako okufuna obuyambi mulamu okusinga okuba ng'agenda obayambako okusaba obuyambi ate afudde kasooke kuba mulamu kuba bulijjo poliisi etugamba Kyagulanyi si mukwate tebana kye bamunoonyeza naye abakuumi ba Kyagulanyi bavunaanibwa ne bagoba ne mu poliisi nga bo bavunaana okulagajjalira omulimu naye nga babagobye ddala oba gyesibe social media watu nawulira nga bagamba nti bavunaanibwa tonalaba ku kiwandiiko kyadde ku poliisi Kyagulanyi n'avaayo n'agamba bali tebalina musango biri fake ebyo tebiri fake abasajja bavunaanibwa olw'okutoleka bavunaanya ki omusajja yabatolokako mbadde manyi nti obuvunanyizibwa bwabwe bwali wali eri paka okulonda ate era bakoma nani Kyagulanyi era kitaddewo ku Twitter bagamba nti nababulako nga 16 abakuumi abo nga 15 okulonda ekuggwa babatwalirawo kimanyi ne Munyagwa yakyogerako nti babatwala mbadde manyi nti bwe kirina obeera era bwe kibeera naye kati bakikyusizaamu babavuna badiringa nnyo n'omukulu manyi Kyagulanyi bw'omwesembereza nnyo beeraliikirira era zino enkoko ze yabawa yabakazi zalese obuzibu ezo nengeri gye bamulwanirirangamu eggulu bayiwawo omubiri tokwata ku mukama waabwe bateekawo omubiri ne babako abakulu be banyiiza nalabye omukulu sakantu kwe bambi katambudde nnyo bambi ng'alina ennaku mukulu ki mukulu ayagala ekimuluma okuba ng'ayingidde paalamenti mukulu yeesimba wano ku Nansana municipality Kaweesi bambi yafiirwa ssente Nuupu yamufiiriza ssente atunze ebintu byonna abimazeewo banka zimutta Nuupu yamufiiriza ssente ekintu kyogere bulungi ate ebipande bye yakuba ku bintu bizimbe bye yatunda oba bye yakola kuliko awasayiningi bwa Nuupu kale bambi yali kwega ye obulamu bwe onna afa kimu kukola kikulinnya ku paalamenti mwamulemesa muleeta bazambaali Nuupu y'amaanyi otuuka kweyoleva ekulemesa gwayi atunze n'ebintu byo Nuupu si ye yamulemesa abantu b'e Nansana be bamulemesa tebamuwa kalulu yakeesimbawo emirundi ebiri nga tebamuwa Nuupu ye yamulemesa tulumirirwa muwadde omuntu nti Nuupu nanti nze numirirwa omuntu avaayo n'atugamba nti bannaye abantu b'e Nansana mweyisa bubi alabika yalina ekyejo mu buto wawulire nkaba gyekaba mugali ku TV nkaba ya bubbi kunoonya President Museveni wamuyitira kwe bayita okupipira awo wonna ali mu kabadi kamutwala wa President Museveni kumusisinkana nanti alaba bonna abagudde bansibali oyo tasobola so oyo komanda kati yafuuse komanda weni ali mutewabulidde komanda tasobola naivamu ati omugundi ye naawe kati kangamba ekintu kimu Kyagulanyi agenda obutakuwa kaadi ng'amanyi komanda yatugaye kati abadde komanda wa NUP kati komanda weni ali oyo nga gwe wa kaadiyo kati ngagamba buli ekintu kimu kyovola bateri Luzi namwagalako natuse ne mulumirirwa nze siwa mulumirirwa Luzi omulaba Luzi yanyigira abantu b'Emityana si bwe yayogera n'agamba abantu b'Emityana muli babiri
Nemba wabula kimuli mutampa kalulu. Nanyigana b'emizikiti. Teyanyigira abantu batamuwa kadi. Abakulonda si bakuwa kadi. Kyokka teri bafuna kadi muno NUP nga bagwa. Baje bali. Kati lwaki yanyigira NUP? Nyigira abantu b'ennansana nti muli babi mwantunze ebizimbe nemba wasene mutampa kalulu. Gwa ne matuga wamulaba wa wanoonya akalulu. Matuga teri munnansana. Alyoka nyigira NUP eronda. Oshegedde alina nyigira abantu b'ennansana obutamulonda naffe abantu b'ennansana tumunenye obutajja tusaba kalulu. Nze saamulaba kuwano waffe yakola wala ale matuga. Teyajja. Uwa. Nende yakubanye ebipande ng'osomulaba. Ebipande kwe kunoonya akalulu. Nze nalina ebipande bina. Saalya nanoonya akalulu ddo. Ab'ebipande nabagamba nga mwe mukube mulina ssente nakuwa ebipande ebi. Kyalina okukola. Kunoonya kalulu na kumatiza balonzi okumulonda. Si kuwonoona ssente nti nkuba bipande tuli abalonzi balya kusereza ebipande babirya. Abantu bali bubi. Yakuba bineno ina kiringo yambuka ali ku polisi nga kyonna omulabya ddayo Kaweesi. Kaweesi era nga bwe Kaweesi bwe asigale yadde yetolozo yali ajja kuba president nno. 2016 mu kusooka ebipande yajja kuba president sima president w'abavubuka. Oyo omwami. Tayina kibira kye yali agguddewo nga kyefaananyiza nga sima youth biki kyalikawo youth power. Oba youth power oba biki naye nga ajja kuba president oba ebirooto bye byakomawa. Kalina amaani akyusa ku picture kuba MP. Kaweesa bambe yaganya okuyingira mu parliament. N'olwo mu kitungo ino obulumi kikakubeera ngo yagaggula ku mmotoka. Nze Kaweesa owulira ng'ofa. Kaweesa mukyali wange mwagala nnyo naye eyo natana kyanenya. Kaweesa ye muntu eyakuwa ebipande nga tebalina nagaba kaadi. Kate bwe yayogeddeko ku kya kaadi ayina endaba ne Mayinja. Mayinja yemu nyina aga nti Bobi Wine yatunda kaadi yange. Laba abantu b'oleeta njagala obeetegereze. Tunuulira Kaweesi otunule ne Mayinja. Background za betegereze mu byobufuzi batambula. Entegera zaabwe ze zimu. Mayinja yatuyimbira. Omusajja oli alina ekigambo kyeyogera myopic agents. Alina gye kazoola wamuwulira. Kali Mayinja ne Kaweesi ba myopic agent. Abantu abasiru nga tebamanyi nti basiru. Mayinja kweni UP ani yali asooka omuggyako kaadi ku mukwano gwe yalina ne Kyagulanyi. Niyo busiru bwe bwenza manyi kati Mayinja aweza batunda kaadi yali yagisuubulawa. Yali yagiterekawa. Anti engeri gyali amanyi nti ali nnyo close n'omukulu. Nga baagimuwana bagitako enya nti Mayinja. Kaadi bakeerinnya nti Mayinja. Kati kyokanze bwe mba nafuna eyaguno omwaka. Bwe banaagigaa bagendamo bagintunzeeko. Ewandiikibwa akerinnya nti Anodi. Ikajova tebaamuwa oyo abakubeera MP alibadde MP waawa. Eyo entegeera eyo. Mu batunda kaadi yange ani yagikuguza ye yagigula kwani tyani badde MP tasobola kuba MP kwe entegeera ye bale mulimu abantu ngabe omanyi bw'osirika Mayinja ategeera omusajja ayize kati kankubuliyeko bw'osirika tetumanya ntegeerayo naye bw'oyogera tutandika okumanya entegeerayo kali Mayinja atandikidde okujajingibwa buli tumanyi busiru bwe bwenkana ki n'okutegeera kwe kwenkana ki kati yatandise okwogera ogenda wulira komenti n'abamwogerako ku ntegeerayo. Mukadi yange yegomba tewaliyo MP. Kadi yali Mayinja. Okay, YM property consultant balono nga basangibwa Matuga wali ku kizimbe abotuka ku shopping center ye Matuga okirira kawo katono office zaabwe ziri batunda ttaka mayumba motoka dene moroka emoroka njagaza sina bakwesobola ate nze kenyini njeremeredde ate ngule motoka ogenze mu kanso ojja kugivuga kanso waliyo ki panji tule bali tebalina mamotoka naye bagenze mu kanso twabazimba bani otuyise basite olo fe abaweebwa emitwalo 3 oba buli lutuula titulina ssente nnyingi tugenze tukola mirimu gya bannakyewa era otandise okwekuba mangu obulango gona otuwanga ssente z'ebizibu byaffe jjukira abaloozi tuleeta amabaluwa buli lunaku ewuwo kansaata omuleeteranga bbaluwa yakuwa ssente muleetera ebbaluwa yakunoonya ngeri gyakuyambyeko ku byokola tetulina wadde bibiri bakulimba kale kakubuuze bwe manyi n'omukolo gwawe muwala wange aleeta omusajja eyo baluwa ngireeta erikoki nzija kuweesa kitiibwa nti omukolo gwabaddeko kansala etosuubira kantu tetulina wadde 10 ovanga ku muntu gwe bagamba nti buli koota babawo emitwalo 15 koota ya myezi 3 oba ofunye mmeka kumpi 5 naye nga n'okugenda gye tugenda otuula tutambuzaawo transport tewali ssente tujja kukola mulimu gwa bannakyewa. Frank Gashumba yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti Bobi Wine abadde mu katemba
era Dikula wamaze omukola adduse bannayuganda era kyesitegeera oba Frank Kashumba yabaddewo mbu principal bamuwadde miliyoni $10 ani yazimuwadde bwe buwumbi 35 bwa wano gavumenti tiyebale nnyo kutuukiriza ebintu opposition gyabadde ataddewo mu bbanga lyabaddewo bwe babanga bamukozesa lwaki tebamuleka n'akola mirimu gye gwosobola okuwa omwana emirimu ate ng'omugamba gyokolere mabega wa kateni Frank Kashumba yakyogedde Gashumba nagamba naye ntegerayo gira kati Gashumba naye abala President Museveni tanadayira mulimu ababala ebifo bakoze batyo okufuna bakoze batyo tuukawo ate abasofuna ekifaawo ng'owaayiriza gavumenti oba tebikoze kati Gashumba okyakuba tawaayiriza oyo propaganda nako blackmailing nga Kyagulanyi abantu bajja attention ku Kyagulanyi. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? One, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So we have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, you train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans. Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late. So we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably. Come to our boarding. Go to the dormitory. Very comfortable. Very convenient. When children leave, they excel where they go. Because they are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they are excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, we have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Gwabadde anoonya ekifo ekyokuwummulizaamu ebirowoozo kankwanjulire dda place kyekifo kyokka w'otuuka n'owulirirawo ddala emirembe. Tulinako restaurant ey'omulembe ddala efumba buli kika ky'emmere ate nga kifumbibwa abakugu oba bayite ba chefs abakyasinze mu ggwanga lyattu Uganda. Kuliko bar wing, kuno nno kuliko ebintu bingi nfofoolo, kozesa ne VIP wing oba giyite corporate wing. Wano enno waliwo ka best view wewekkaanyiza ekkula erya Uganda wamma n'otegeerera ddala
ddala nti ensi yo zaabu. Tulina ebifo ebyokusulamu ate nga bizimbiddwa ku musingi ogw'ebibuga ebyenjawulo gamba nga London, Dubai, New York, Paris, California. Wootuuka n'oluwooleza ddala nti oli mu bibuga ebyo n'ebirala bingi. Tusange Matugga mayiro 12 okuva ku Bombo Road olukwata ku ludda e Kasangati awo wennyini nga ku New Broom, oba otufunira ddala oba kuba ku namba y'essimu 0794-439-36 oba 0772-439-36. The place, a home far away from home. Mulimu gwe gwomusasuza ekimusasuza kwonoona era kati ayonoona agenda sasulwa. Gutolaba bulijjo abadde atulima mwe tusosola Abanyarwanda anya sasola Abanyarwanda tuwasiza nzadde mbakazi basatu bonna Abanyarwanda ngamba sosola ntya igwe sizadde ko na Muganda n'omu kyokka yena ajja gwina ku TV kantama akasajja ako mbo bati basoma Abanyarwanda tusosola bakibe tuwasiza oyina abakazi basatu Abanyarwanda tekuli kwadde Omuganda nze ye bali batya balungi nyera mbagala nnyo so bagoba gwe tulina okumanya omukazi bw'omuwasa afuuka part of you singa Baganda naye akasajja buli kajja ku TV simanyi twagala asasulwa kwogera ekyo ye gwe mulimu gwe kwonoona bwonoonyi naye sibakunyana naye sibakunyana naye sibakunyana Abanyarwanda tugenda batta tubazzeewa ffe twafuuka baawamu tetuyinaawo wano wadde obusosoze olaba Bwakabaka bwe bulimu Abanyarwanda Jjunju gw'omuzaala Jjunju mama we Munyarwanda ne speech we mulaba nga ayogera ya Lunyarwanda kati Gashumba yasinga Obwakabaka amaanyi atugana tusosola Abanyarwanda kati Gashumba twamumanyira ye njogera ye taddamu tusumbuwa nno nsikiriza ogenda mu Banyarwanda obujuto nafuna afuna Omunyarwanda ate balina emikisa daye toloba so Gashumba kyeyogedde aliko musaala obuwumbi 35 kalungi Gashumba aliko musaala ate obuwumbi 35 ku Kyagulanyi butono Kyagulanyi oddawo n'osunga nti obuwumbi 35 bungi ku Kyagulanyi katolo bampuuga bafunye bumeka ezo za bampuuga baseggona ibo nimpuuga yabulirawa ajalya ku sente baba wane kati yazikira ebyobufuzi yafuuka wekabakaana yafuuka buno bupiginyi takyawanvuwa eriawo ekitiibwa waffe naffe tugenda fuka kuba ebitiibwa ebyobutiibwa si byansikirano muvaawo n'abaana ne tujja era kati nze ngenda tayinga okukolera Obwakabaka nange nfune ku bitiibwa mbikolera kuba ndi musajja Muganda ndi musajja Muganda nze Ssaabavubuka w'essiga lyambajja Ennamayamba ina Muganda wange yaŋŋamba naye musajja Muganda nena yakolera nnyo Obwakabaka muno naye amanyi okugamba munanjo kyayo ani Honorable Simbwa wali akoleza akagambo naffe tusobola okuvuga kati wano Matugga ne Simbwa akoledde nnyo Obwakabaka wadde akyali mwana era abwagala basobola n'omuwa naye ekitiibwa Simbwa Notorious abukoledde nnyo abwagala okusinziira ku myaka gy'alina omuvubuka oli gwenda babatunka naye wakumabanda awo omwana waffe wawana naye Simbwa munenyaako ekintu kimu bw'abanga ajje gwokoze ensobi sagala siyingizaamu taatawo kitawo teyamanya ensobi z'olikola teyamanya ddi bw'ogenda bikola kati Honorable Simbwa ekyo kyemunenyaako omwana oli batunke nga bo tayingizaamu bya famire ye kitata we yegundi mama ye ate Honorable Simbwa atuuka nassaamu n'ebifaananyi by'abazadde b'oli omwana byonna byonna abissaawo nassaamu famire y'amaalo yonna nga bwetambula kisaza yakumabanda kibi nnyo bali abantu basirise naye tebalowooza nti tebalina bulumi kuba kati Simbwa naye alina ebizibu bye byakoze naye tusobola genda ne tunoonya baana be ne tunoonya mukyala we ne tunoonya bamaama be bonna ne tubassaawo ku lulwe ng'omuntu kati ne Simbwa nze musaba wabanga amanyi omwami oyo beetwale nga yekka naye nze waliwo ntuuka ssebo nga bonna abaleese ate nga bantu babitiibwa eyo famire gyayogerako bajjajja abazaala abo bamaama baabwe ba Bwakabaka nga bwolaba Naalinnya Bambejja lino ettaka lyonna lyolaba lino ery'omukito naawe wali kyaki okwambuka lya Mumbejja oyo azaala famire eyo
tuli kutaka lyabo era sola amanya gawe nga manyi nze sola goga ndiko kyo manya ba mumbejja abavira ddala omuntu luli olwa kabaka kati simbwa yaba mukopi omwana yaba waggulako simbwa mukopi okwogera ku family eyo eyava mu mbejja kati bwaba ajogera kayogere ku mwana nga ye tayogera biri byakuleeta byonna family kibi kibi nnyo nze era mulaba nnyo nga ebyeta mawulire ne mugamba omwana mwekube mwetwale nze bwe mba nnyomba naawe sagala leeta baganda bona taatawo kyogera taatawo aba amanya emizeejo oba ayagala nnyo okole byokola sanga omwana nga akole ebintu binenga olita era bw'omulabako mugaye honorable beetwale n'omusajja naye taleetekamu eri family naye tetudde okay Sendija yes obutale obujja bulimu abukuma bulimu just nti nawulira kuva ddala baga akatale gundi kayidde egundi yayidde siba wa chapati yaleseemu esigiri baba chapati libategeererako ddala buli lunaku bo balekamu omuliro obutale obujje bujja bonna obukolako lisaaki bwe bumala okujja kyekiddako mbukolako lisaaki ne walofe lisaaki yaffe weekoma polisi neyo kati kyekiddako nga bumaze okujja bajja ne bazimbawo bulungi baani yogera ndi kati buva mu bantu ne butwalibwa gavumenti bajja ne bazimbawo babalabanga luli gwe manyi lwaki busooka kujja nanti bana balekamu omuliro gwokimanyi gavumenti yasaba ddaako ku mabanda kazimbe ne bagaana bannanyiniko lwaki baagala bali temwagala birungi kabaka kyalikako gwe mpa yakatale kamu akatwalibwa gavumenti nekabanga kakyasigaddemu abantu ba wansi akawendege okyasosangamu omudaala gwa miliyoni 2 kiri mume 3 gwosobola okukoleyo nga toyina ng'oli wantu labiriŋŋanya dodongo saawo wansi ate nga wasubudde abokumaganda baabala bwe baba banasigaza akatale kabe kaabwe tebalina kawaayo bakazimbe nane bapulaani enene gye baleeteerira bwasitotekawo pulaani eyo bwotyo jjukira oba ogenda singayo ekyapa kyo bakuzimbire oba okyali in charge of akatale kati bakola nga olemeddeko kwokya kajja ne mwekyawa temukyalina wadde bibiri ng'owino yajja emirundi egi okumaliriza nga amutatutteewo ekyaliyo owino abyo omukyala bambi yakolimye katale kano kekatwe bambi yakolimye nnyo bakyakolima bagenda kuddamu afuna enderoni abe nga yakaddamu kajje oluvannyuma bagambe temukyalisobola katale kano kazimbibwa bakasobola bwe kamala ozimbibwa bwe omuntu wawansi toddawaawo naye omuntu asoova eno najja nayo kyakatale nga muntu ogw'omutima muntu nga tebaguyinamu si muntu eba pulaani kibanga aje nga nakuguze okukuliraana nga ndi mugagga n'ogaana okunguza bw'ogaana okunguza nzimba kalina amazzi gayiikawo onguza totegedde weekyawa buli kimu kiba kiddaawo ne weekyawa kati omugagga bwakasaba kati akatale kekatwe kanoonyereze gwe wayinza obba waliwo ababadde bakayetaaga ebbanga eririse naye nga waliwo ebibalemesezza banaatera okukawaayo nakala akewaffe matuga tekakyaweza myaka 10 awo ku mabanda lwaki waliwo abakeetaaga naye kali nga kabaddewo nnyo akekawempe kaani akekawempe gwe kalaba kalinako obwannanyini bakayita ka Museveni kano kalina obwannanyini abasuubuzi balina ekyapa kyawo abasuubuzi batunda nawulire bagaba bakatunda abaawo ku mabanda tebatunda be bannanyiniko kati kali sika abasuubuzi bw'osobola oteekawo akatale akakali ku kkubo bwe kati ennyo nga ka muntu ku koolansi bwe keetegereze we kali bali mu kucunya bantu bali eri yonna wala awo ne kasigalawo awo nga ka muntu gwe kyolina mayajjamu bakalaba naye kaliko nanyiniko kaliko n'ekipande ekinene protecting the gain 231 bw'omala gakayingiraako jamu yenna wekawempe ajja lwaka katale naye tekasobola kukwatwa bateekeddako kkubo kalina nyiniko gwe kayingire kaline ku mabanda awo okukasigaza bakayingize bakabe nga kapukuma byabo protecting gain okay tugenda kuba tuvaawo awo tugendeko ku King Sir alemeddeko agamba ayagala copyright ndaba n'abayimbi abamu batanse omwegattako neera abaana bali ebweru
beba mwegattako ne King Saa yalemeddeko ku luno simanyi anaagifuna. King Saa ino banja copyright. King Saa wababanja copyright ajibanja nga muyimbi wa Dembe kuba stakeholder. Ni waliwe yatugamba nti abikwasaganyako omwaka gwo tegugu. Kenzo akyali mugabira bayimbi bano beetaga ssente. Gwe mulimu gwe. President w'abayimbi kugaba mmere ku mikolo. Abantu abamu kyenagamba bayingira bye balina tutegeera. Eri Kenzo ku ntegeera n'ensoma ye yeerabira kikyalina okubeera. Ne bambi abateerawo bambi abayimbi ne bajjukira ne bajja ne bayimba abateerawo kwagala kubaziba kati kankubuulire aje olwaleero ng'omuntu anaakufuga Simbwa Motors and Properties Limited ye kampuni yokka eyina obukugu mu kufunira ettaka ennyumba kosa n'amamotoka gonna ag'enjawulo anti ffeffekka abaweebwa olukisa okufunira ebintu ebyo byonna mu mitendera emituufu tutunda kosa n'okugula amataka ku buli luguudo lwonna ate nga buli ttaka lye tukuguza amazzi kosa n'amasannyalaze be baana baliwo tulina ennyumba eza buli kika Gowa Rentals ekikyo kyawedde dda ate gwe ennyumba ey'okusulamu fulaati ate mmwe kyasaliddemu ntamu tutunda emmotoka empya kosa n'ezo ezikozeeko ekyewuunyisa bino byonna tubikola ku bbeeyi ey'omuntu wa bulijjo tuyina kye tuyita bata gwayina emmotoka ng'ate wandyetaazeemu ennyumba ekyo ate tukikolerako ddala ate gwayina ennyumba naye nga bulijjo weetaaga mmotoka tuwaanyisa ne tukuwa ekyo kye weetaaga eddagala walizudde dda ofiisi zaffe zisangibwa Kasangati oba tukubire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 5 342 856 Simbwa Motors and Properties Limited twajja kubawonya bafere n'abaterawo ebintu bye mutwalirako obudde nga temugenda lowooza so babeerawo ne bayimbamu n'abajjukiza ne bayimbamu babanje ddi copyright ababuzaabuza bavuga asabo n'ennyimba zaabwe azimanyi zonna yagala kugendako Juba ebyo byayagala babeera wali n'abawa ku wala GBA wala jinjaga ne beerabira babanje ddi copyright obudde bugenda butambula ebbanga lya copyright lwe baliggwako kadi yabayita wali n'abasayi n'abookyayo bw'abookyayo nga baddayo ewaka nga beebaka kati King Saa ayagezaako kwagala bazikusa nyeje sinategeera ayina concert Saa ndaba ayina akantu ndaba kuba ne live ayina byasozzaako King Saa okuba ne concert teyeetaaga kulangira mwaka ne bwatugamba ya mwezi gujja wajjula ye muyimbi yasigala mu Uganda kati bakenzi bakyali bayimbi akenzi w'amaanyi sibo w'amaanyi w'amaanyi muki akuba sibo ye luyimba akenzi olupya bayita batya oluyimba ne bw'obuuza talumanyi eri Kenzo muyimbi ayimba bwa producer babiyita naye alowooza lulowooza naye King Saa alina lwe yatadde essima yagwe yawa omutima yagulekamu pittu dakiika budakiika twalutegedde nanyimba za King Saa nga nyimpi nnyo tetwetaaga buwanvu nnyo twetaaga kubimba lunyuma obuwanvu bw'oluyimba si kwe kunyuma otegedde kati gwe tukolerayo empanvu katugende ffe n'ennyimpi ze twagala bayimbi Kedi Kenzo si muyimbi tokyogera nako muyimbi ajja ensi n'egwa eddalu eyawe yagwa eddalu gw'oli oguddeko eddalu nga zze bw'olinayo oluyimba lwa Kenzo lw'osobola maama wo naawe weeru tulimba ki oluyimba producer olumanyi teruliyo maama wo nga ringitoni yekuba nga bateekamu stamina gosoodwiza ennyimba za Kenzo ze nnyimba z'abaana abato ze twayimbanga twajja tuli mbuzi kati tukunjusi yiyo stayiro ya Kenzo y'abaana si muntu mukulu nti omuntu omukwasa okuddawo n'alubuuza n'aluwa obudde talina era nze twandi Bebe Cool mubi newunyanya abantu abasembeza Eddy Kenzo ku Bebe Cool muyimbi Eddy Kenzo omuzanyi wa katemba ndwapa nti ebintu birimu okuba n'omukisa waliwo omukisa gambe izananyi bemuva ekitatutte wadde ku balando Lodri yatwala balando Lodri yenkanaziza tanya okusamba kapiira gwe woba olaba mu mategeerayo enule kiro niti yatwala wadde ku balando Lodri yatwala Gerard teyatwala anti oli obudde bwe yabeerawo waliwo basita bangi si budde omukisa gwe gweza kugamba olwo abantu ababeera n'omukisa gwabwe ye Kenzo kati si muyimbi ate alina omukisa gwe ne talina byayimba gwosoleeta Bebe Cool awo n'omusaawo n'omusa ne Kenzo Bebe Cool alina BET oba kamiliyoni bagiina naye gwe olina gw'osobola okukampyalinga naye nga Kenzo azze Kenzo asobola yimira na wali Joy Steady mu kuyimba
Ekyo kankubulire mazima. Gwe muntu toyina laga nti si butaagala amazima gaba mazima. Genda oletejo stadium kwasa omuzino ne Kenzo omukwasa. Batandika okuyimba ogenda kuvawo kwennyini ng'oseka. Era Eddie Kenzo nze muwa magezi takolanga nko bato n'emu kwaba bayimbi basatu. Jo Steady, David Lutalo ne King Sata yesembereza. Agenda bagudde olunaku lwatayiddamu kwerabira kibo kye kiba kituufu. Laba omuntu gwayinza okubanga bayinza okutunka mu kondo zayinza kuba David Lutalo. Yabasigadde kati nkugamba ebigambo bino Kenzo tasemberera King Saha. Tasemberera Jo King Saha ina mukisa. Talent ogimanyi. King Saha yakutte ku muzano n'omuwulira walinga ayimba. King Saha omuntu kibaita talent ye muntu okuyimba. Bwawuliriza notandika kuyimba munda mpola. No yimba mpola tandika feeling oluyimba lwayimba nango no yimba. Gwe mpola nimba Kenzo aso yimba. Ngozibiridde notandika kuyimba mutima. Jeruli. Obani olwa Kenzo. Seba ina luno. Walimu akawala akeeru. Nawe konino nonya luyimba ki? Ndamanya kugambuza z'abayimbi. Lwaki zikubuza ngeza King Saha zigenda tubuza. Kati olugamba ebigambo bino kangweyo n'ekirala. Kati mbadde nkwerabidde. Okimanyi ne Kenzo asemberera Palaso. Wale producer wange ne. Okimanyi Kenzo asobola kuyimbira wali Palaso nga wali live bayimba. Oyo Palaso. Palaso? Ndako Palaso kala amanyi Luzungu. Si Luzungu bino si byakogera ali bagala kuba mu spoken wali. Kyogamba baza ku stage bagala ba mu spoken. Mukuyimba buyimbi. Tomugeraganya ku Palaso ajja kufeera. Yana yeye bato tagisabanga. Eddie Kenzo kyasinga Palaso nyimba bungi. Mwenye wa quantity ne quality. Eddie Kenzo ina quantity. Enyimba nyingi ku Palaso. Gema zima. Ate nze simanyi kulimba. Nze njegera Kyagulanyi mu kuyimba. Naye nkimanyi Kamiliyoni ya musinga talent mu Uganda. Gema zima Kamiliyoni yabasinga oyimba. Naye Kamiliyoni yali mu kukozesa brand ye kumanya nti muyimbi. Teyeyisanga sita. Ye muntu gwoso osanga ne kulumbe nga alwanirawo. Kamiliyoni. N'omusanga kuba chapati ngali mukuba wa chapati oluyi. Teyeyisanga sita. Kye kyamulemesa okuba wakabi naye yasinga okuyimba. Tali si wakabi? Omanyi kibayo kibayita star. Kamiliyoni yali badde star. Nga ye muntu nga buli ebintu bamukolera bikolere. Kati serebu. Si star. Serebu ate ali popular. Yanjawulo. Ate ali famous. Byanjawulo. Kyagulanyi wano yali famous. Okay. Serebu. Sita. Kyagulanyi omwabina. Kamiliyoni ye wajja ayina nokuwa chapati oluyi. Ozo omusana wa chapati nga balwana. Olo bakanyama benga balina management. Bakanyama be balina obuzibu balina okwa bakanyama sibe bakola ku ekyo. Management. Omuntu asobola kugaidinga nagamba nti naye eyo togenda. Ekiza manager na inenge ija guidinga mu muyimbi. Manager wa manyi nnyo kubayimbi. Gwe tulaba Nigeria. Nti Mavino Records ina Don Jazz. Gwetegereza abayimbi benge ija bakwatamu. Osobola basanga mu Nsasageza. Bano naba management ennungi nnyo za Swans Avenue. Swans Avenue. Ng'osanga management ya Don Jazz nti omuyimbi ali social media betwala n'omuntu ali ku live ku TikTok. Abayimbi baluna ate abayimbi batumbazeemu amayi. Kati tubalaba ku TikTok bali awo. Olina amuvuma agagambo n'agagamba naye n'amuddamu. Sita Bebe Kuru nadda ku TikTok live ne betwala ne bamugamba kaya na sense. Nagamba ani kwogamba ntalina sense. Ng'osanga Tiwa Savage. Wizkid nga ali ku TikTok. Oba Diamond wano. Mbuga ga tomanyira. Tomanyira na oli musiro. Mwa. Nani alesa abayimbi bafu kujja ku TikTok oba Bruno K. Wano tewali star. Star yogu Kyagulanyi. Kyagulanyi somusa nga live ya TikTok. That's a star. Mbu bali kwe bali bano kwe bali mu banyumye. Kati Kyagulanyi muga tembo zikine Kyagulanyi. Ensi yo nangwe tunulira nga nafe nga ali awo ne lili puzzle. Bali abasajja babeera awo oboli awo lina yitaka nake dayo. Kale oshitegedde. Sita tuyinogu. Ye Kyagulanyi bali unate bali sita. Ene gundi atandise sibo amanyi kati akube nyimba ze bulungi. Kamiliyoni atandise zidambu azikubira eri. Kati siba ita star. Kamiliyoni okuyimba ayimba nagambye yasinga talent. Naye si star. Oyina okwetwalanga star. Gwe kati Jeizo mulaba dinga afulumya nyimba. Ate kati gundi sita. Alien Skin. Hono musajja bamulalo. Kale twogera ku bantu. Ate amanya nayo nona. Alien Skin tanala tuka mba serebu. Nawe ni kali nso celebrating an Alien Skin.
gwe kale yogera mazima tetuwekwekeza gwe so celebrating na alien skin ye kuki nga tuli ku nnyimba zaffe kiki nga mwine mutudde mu ghetto zammwe okucelebrate we mugera ne mukwata kakola kamwe ne mutuula mu bisira mwe byeddembe ne munyumirwa ng'omuntu noso bana mukolo gwa mukyalawo aje tugeze ofunyemu ettooke mukyalawo yagala omusanyusa mwogero leta alien skin tonnafuna ttooke tugeze ofunyemu mwogero leta alien skin mukyakale mu celebrating ide Mungu lwakitompa ttooke ettooke lijja kasito kyali mulamu nagide ttooke nina mawogo ne muwogo tonnaba olina kaama ne muwogo tonnaba okyalina kaama ate nkulimbe alodi olwayitamu kati onsabula busabuzi kati yagala nkulimbe ayagala nkuwaane nti wenkana kiwa adiweya tonnaba bw'oba muwogo tonnafuna okyalina kaama ojja kulinnya mpola obulamu bwe bugaggaguma naye nze nkubuulira mazima totetembereza alien skin mubayimbi alien skin tanatuukawo alien skin tanamana kutuuka ku bano ba Fefe Busi twala eri naawe ate wakanaki mukuyimba obuyimbi alien skin tanatuuka mu ba Fefe Busi ate alien skin kibayambye n'okubawulira nnyo nga tuboogerako nti bagidde mu kaseera nga Kyagulanyi yayingira ebyobufuzi bwayingira ebyobufuzi sayidi yali naye bakozesa okusobola olwanyisa Kyagulanyi nibo bawa ssente ez'obwereere naye abakujja mu biri ebiseera nga oyita mu music okufuna ssente yali badde talina wadde 10 yali badde nga bano abaana ba ono ani ono wekatalemwa Lion Frank Lion asinga oyo talent niba Frank Lion batobye mu kaseera ak'okuyimba nga music mwolina okuyita ofune ssente okole video okole audio ne batobe ebbanga kale sikine jja mu kaseera nga oliwo Kyagulanyi afuuse business omwogerako obwogezi ofuna era naye yabala nga bwajja yatanga kuyimba byonna mubikole naye tovuma nga Bobi Wine abatuka bali ne bamuyita nga ssebo omusajja muveeko ne bamwokya bwe bwagga bwaliko naye sabujje mu music utenda byayimba ba Frank Lion ne talent gye balina bagasi ababonyabonya emyaka okitegeera kati yibwa ate bwe yajjira mu eyo embeera mulimu abantu balina good timing n'emukisa oyo opportunity mulungi naye talina byayimba tomusembeza mu bayimbi Tomuddi olina yita Tomuddi ne alien bali awo be basayiziye era n'okola bato y'abayimbi Tomuddi alien babeerawo omukunji atasera bibu bibeyo beerawo naawe n'omukunja wange n'omukunja ali awo liri puzzle ate awo liri puzzle kabaka ajja bakuba abattaabo abo balenya abasobola ate mumwesembereza eyo group y'abalien okay tuli ku Lubalama wa TV diserija gwe tuli naye olunaku olwaleero tugendagenda ko waleero olutalo olw'amaanyi olubadde ku social media Zubeda munenga teruboolo taleeta muwala we baali bagenzi wali kapiira akajaiden ono yagenzi India ensinga egende efuna ekifaananyi kya Zubeda ne muwala we ne bamuyimba ekintu nga kyabadde awo nze Zubeda munenya ate talina kuddamu kubayomba omwana oba bamuleese ensi neemulaba buli omu wadde mbokomenti nga kyayagala kati nze bwe mba nazaala omulema wange nga ye wange sigenda kufuna mulamu era nguma ne muleta ne mugamba yiise ndijja alina omwana omulema toyomba kkiriza nti yoyo mulema kati Zubeda wali na olumbo oyo mbubanga awakanya Katonda kati Zubeda kale kyemunenyeza zisagala nnyo omuntu avuma mwana wa munne naye kyemunenya nti yamuleese mawulire tomuleeta asigale ewaka muleka abewaka basigale waka naye gwe Zubeda yerabidde nti naye mubakosa ne bavuma balina abazadde nabo banyiiga kuba naffe abantu abakulu abaliwo abeera ku social media naffe tulina abazadde era oli alaba muzutuuka akugamba nsaya tekitegeera ne mama unaga iyo omukazi ono anvumidde omwana omwana yetakula eri bazadde be ne mba wa myaka 3 mama ndabanga ki mwana kati Zubeda kyemulenyaako omwana kumuleeta mu mawulire naye teyali muleese mu mawulire bw'aba yamuleese ekyakigumire naye abamuvuma aba omwana bakola bubi tebavuma baana daga ekisooka gotulaawo n'omuvuma naye nga yo omwana yambadde glasses za beeyi ndowooza owulira kati nyinyi yeyeekumira omuliro mu bantu n'otuuka mb'oli eyo tolina adde 5 oli ku mwana asomera masomero age bw'abanga Zubeda yayogedde ebyo abaana be bamuvume batuufu
atandise kuduulira bantu mulimu omuntu anoonye 15 olunaku ng'oli mugozi omwana wo nsimala specs zayambadde za bukadde kitegeeza omanyiira oba manyiira kati abo batuufu bamuvume waba yabyogera abaana bavuma ebintu byesitegeera bajja kumuvumira ddala kuba atandise oteekawo naye akamanyiiro nze omwana nga yemuvuma nga mulema siddamu kunyega era bwensirika bakuvaako alina omuntu gwanenyambu eyakuba omwana ekifaananyi yakimukuba bubi naye mbu si bwato bwafaanana omwana namulaba ssebo nga ajja atambula n'abagamba I sense danger here nga kajja katambula mami nze kannyumira era nkaagala ate kwogera machuwali akasikaana nnyo engeri gye kali kwogeramu kaje kasikaana kategeera era oyo omwana byonna byonna bimuvuma abiwulira kyovula bawe nanyigiddemu nti bambi psychologically mumutokyalinga naye omwana nze musasirako kimu nti yazaalibwa maama we omufu ennyo maama ataddamu abantu ayomba n'abantu kati awe munenyeza kyokala abantu eri bakomentinga sibo bagamba tato ye sendi nange ndaba wano maaso bazimbazimbamu nga sendi ayinza obba sendi yayegedde ki ekitufu bwetunuulira omwana mu maaso wano afaananamu sendi okufaanana sigundi abantu naye okufaanana si luganda kuba abakyayina bonna si baluganda naye bafaanagana naye sendi bambi mumuleke temumuzzamu eyo olutalo luli awo kyenazudde ekirala Arnold oba tuve ku voice note nalabye Senga Sidi ku lutalo lwe yatadde ku Zubeda nti yakulaze yaweereza voice note za Zubeda nga Zubeda amuweereza ate ayogera ku bantu yayogera ku fulufiga n'ayogera ku olutalo lwajati olujjukira aji ne ajati ne bagamba nti sebo Zubeda yagamba Senga Sidi mboyo omukyala mugundi ya mwagalo no MP Kampala Central Muhammad Nsereko mutubula yali amuwolereza ne Muhammad Nsereko smart wire ne Nsereko nalabange yali ku side ya aji kala osimanyi ngeji yakikolamu ekikolo manyi ebintu bya Uganda bibaamu ne katemba muwamu babikola nti kampiteeno tusobola okufuna kale nayo byonna bisoboka naye aji ye smart wire Muhammad Nsereko smart wire towakana Zubeda abaye abyogera kisoboka Senga Sidi agaba bwino oba bamwesiga batyo muwe byama eyingeri jana nagiranze sola muwa kyama kyange abantu abana nagira abana obusungu anyiga mangu nabijjayo nze waluwe muwuliriza nze nsagala koke abo bwe batu baba bazibu oyabana obusungu nanti ekigambo kirwawo kigala n'okufuluma nga yanyize ngagera kwogera tategera kwogera era omuntu ananagira bagamba nti nva maaso toyimirira Senga Sidi nzira ne onyaba mwesiga kuba banayenze bwe mulaba okunga ayina olutalo lwalina kata aluwangula tawangulwa kwegerereze nnyo abantu abananagira tomuwa kyamacho anyiga mangu obusungu babeera short tempered nnyo ate nze Senga Sidi nalabe yayiye ebyama byonna nza butabiyiwa sente ze yali asonedde Jaden kasita yamuvumye bwati yazigabiddewo ku live kati naye kyembuuza ani yavumye Senga Sidi Zubeda yasoma muvuma Zubeda yakyaziza ono Jaden omulwadde wa Sikosero yamukyaziza ku channel ye nibananiko Jaden avuma Senga Sidi ndi Senga Sidi yakoze nti yaganira sente ze yasona ati Senga Sidi yamugamba nti sente zikuwa zensondedde ku live yange soko nage papolezeraga nti oli mulwadde Jaden azimumma kala oje badda yombera kiwazimumma naye abantu nabo batusumbwa aje nkugambye nesimbyewo njagala buyambi nongamba Arnold okunga kasante ddala wesimbyewo ndetera nomination form ate nesigala nozikuwa ate noyomba ate nenyomba abo botegeera era nzikuleeterawo bukoko lunga muganda nzizi nompa okitegeera lwansonga ye proof eraga nti wesimbyewo kati bwe nga oli mulwadde Jaden wakyo tulaga Jaden ayinza obba naye atufera nga yalwala kabutoke ka nsumbi ayinza obba naye atufera nga banoonya ssente omulwadde taba na ntondo era osanga abantu bonna abatambula ku makubo nga basonda obuyambi simanyi nalwawo kugulu aba n'empapa zonna kuba mulwadde mulago waliwo art institute ab'emitima babeera nazo naye kiki ekigajaide nikyo kimwana okulaga oli empapula mulage empapula ate zimulagire ku live nga bwe mubadde omugambe ziizino ensi yonna ezire nti bazimaze nayakola kina takuwa ssente zo era naffe tugagamba asidi oli mubi naye akugambye endaga n'ogaana ki ekiba kizibu kyawe
Jaden baba nga kutunonyamu sente kasita bamuvumye bwe bati ate Jaden kayega sente bazubere bayinza banonya sente mbule kasente nosamba emipiira sima kawashi mwegendereze nnyo abantu abo babbi zinasanga ko omulema nga omukona atadde wano bama nomuwa sente ne guvaayo nga irenge jadda gusiba kale ne bano tebabanga batulimba kawashi oyo nze bwa sibalaga bigenda mu ebyo musima tusondera goni nsoka kumulaba mulabidde banga musajja mulwadde enza mulimu abantu nga yabagifuula business nebya naffe bajja mu sente tetuyina kituufu senga sidia omuwagira senga sidia wadde buyino azigabe nanga mpeko voice note zonna nazita senga sidia mpene ku sente nangezo yazigabire zigwawo odagabira junior 5 lili pazo kwata ne lili panza yajubisa lili pazo yajubisiza pako mukazi ya sente zonna zimaze chemwagala ko lili pazo kiri ekintu eki yete yekweka kweka lili pazo yagamba ku mwana Zubeda nze sistula mwana mubi mbubire byana bazembu akusitule bobo oli mbita kusitule yiri lipazo mulungi atunanga gegavuma abana babamu yatwege kubuwe nze bannanga nze sivuma mwana wa muntu bobanga okyazaala aje tokuma mwana okyasozaala yo kana wolovunga notegedde kayiri pazo avuma mbasula mwana mu byo ye mulungi omanyi bwatunula gwe bo tuko kubanga olina sente nga oli serebo ngotunula boto ngali lipazo toyina kuvuma baana babanno semuwagira kuvuma oyo mulimu abatalina vuma nze ku bubi bwange sivuma bantu weewaawo olutalo nga tuwuzika olutalo luli lutya olwaki anti nze ndi mu America nze nange ndi mu America naye Iran yakola ensabi Iran yagenda abanansi ba Iran bagatuka ekisera benyini basabe bagambe nti tukendeeza olutalo omusajja bamuleka akoleya mu America byayagala okuba to mu America ajoga nnyo ayagala nakweta bamukulembeze nga mukyala oli mu America amanyira mu busiraamu tebu omukyala toyina okulemberera kati kano kabonero ekisinza okunyiza aba Iran kwagala leeta mukyala kabonero ka bujozi nnyo walaba mukyala yali mu Geneva kyagwanyi we yayogera omukyala yajja n'ekifaananyi kyayatula n'akiyuza gwe bagala oleeta ate mu America muzibu nnyo era nze saasira amasajja ba Iran agenda omuyirani bw'aba akuba America ng'agikosa akuba bawalabu banne kituufu akuba mu kyombo ky'abawalabu bakuba era kiga producer wange ne mugamba nti ono ali mu kuba bawalabu banne akuba bawalabu banne abali mu society ey'obusiraamu bagatuuka ekiseera yabo beekyawe bagambe ne ono naye atukuba bamwekyukire nkigamba nnyo abantu bwe bamwekyukira America agenda bamaze okufuna kyayagala okitegeera abakube bulungi kuba America era ndina kikombe kyesobola kuba mu America kwakati America ogirabo menye kyegamba egano za mulaba muntu wamu nze ndi wala bo ali mu kukosamu teyina kikompola era ntesobola kuba mu America omanyi sente zeyafiriza zi Dubai zalizo nanyonyi nga tekikyasituka tebakyatambula kwegamba olabira ddala nti wala kyatambula abawalabu be basinza okukosebwa notokusobola okukosebwa abawalabu by the way era bwozibala zi Jordan Qatar zani zisinza okubeera affected ne luno olutalo okitegeera bagera tuuka Iran kyeyina okukola kiri ekintu eki egaane president omukyala America gwereeta ne bakkirize bateese nayo enensi Katonda yagikola nga omuyirani oyo ali kujjeru eri Isirayiri bakuba buli kimu kye tukisinza mu Bayibuli olaba ensonga Isirayiri yogamba yali nsi Isirayiri ogiraba kasi kalinga Rwanda kepaatiika ako guvanga mukasi akali mu kyombo ky'abawalabu naye kasambira mu Europe tekasambira yeri mu eziza zaabwe ezo eno mu Europe zimaka bitera bibiro ziraba zijje no mu Europe naye Iran batusonyiwe basooke bakkanyi bagala tubajje tuleetera obuzibu naffe abali eno okay tuwumbe sibula batulaba otubulina kikyonozaako kuyita mukwayita mugenda kulayira za nfaamu tuzirinze afaamu tugenda kulayira mubeere bagumu naye bino ebigenda mu maaso abantu bange ab'ematuga tetubiinaamu mukono tetunnalayira sinalinnyako na mu ofiisi abantu bankubira essimu ekikanso batugoba ku kkootugoko eyo authority yazze si yaffe eri beyond Gombe division yava eri nti Matugga eri under Kampala Metropolitan okuva mayiro 2 okuva e Kampala zikoma bombo kati awo tetuyinaawo wadde kyetusobola kukola era abantu baffe tubagumya basooke bakole ng'enteekateeka bwe zigenda naffe tunatuuka mu office tujja teesa tulabe engeri gye tugenda obbayiyizaamu naye tetulinawo awo kontulo basooke bagondera amateeka tulabe kuba kati abantu bakola trade order ate abantu bulijjo mwe musaba site
wakise genda foka city n'ebyo byebibi n'ebirungi ebijja mu city. Waliwo abakyala abazze bambi abasika chips kati nga bakumbuuza nti olweggulo tunaakola biki olweggulo bakola olweggulo banaakola ekawempe tolaba kuba nadde nyirabe njagala okukubira naye nga ate jjukira tebaayitamu ne nga ayinza okundiisa ebinyo abantu okujja olweggulo ne mukola tekirina buzibu ekawempe eri mu kibuga nnyo osinga Matugga olweggulo bajja ne bakola naye ekibi ekiri ku bantu baffe ab'Ematugga banaasobola okumanejinga obuyonjo obuli ekawempe njagala oyitewo ku makya ekawempe ayo wafaanana oyizo gana tewakolebwawo wadde ekiro balongoosaawo ekiro bajjawo buli kimu ne beera kati n'abantu baffe ab'Ematugga bakola ekiro neffe wano sisuubira nti banaakisobola bagala magi okitegeera bwe baba nga banaasobola okukola ekyo namulimu abantu be balya byesitegeera nga jijijiro bisulawo yadda okitegeera nze ekintu kyenagala abantu baffe ab'Ematugga musobola okumaintaininga obuyonjo nga mulaba akawempe nze akawempe mbitawo tebasobola bachafu nga toyinza kumanya nti mutuufu bakolyawo olweggulo n'otuuka ku ssaawa 2 wajjudde kankubuuzeko nali pampa ejjirawa mu magi nosanga amagi gali awo ate mulimu pampa babireka mu kusula ono wa pampa naye ayitawo n'alaba ekibokisi n'asuulamu awoleka sasula naye bwayagala ateeke okitegedde kati bwe baba nga banaakisobola era bwe bakusanga bwe bakisobola bakole sibula batula mbasabira ebirungi bye munjagaliza anjagaliza ekibi nange nkwagaliza kibi naye mwenna abanjagaliza ebirungi nange mbagaliza ebirungi sikagenze onalebo wammwe ajesamweno gemanya tubadde ne osigadde gwani onalebo waabwe Sendija Arnold speaker addako Gombe division tubadde ne Sendija Arnold speaker addako ne baba byoyagala bingi sikwagala wakayitamu bwoti tonaana kulayira oyagala kya speaker onagira ngo oyagala kya tawuni kiraka onagira ngo tuganda toyagala byagu nze situla ku side y'aba technical tawuni kiraka sijagala bwe nva kuba speaker ngibwa mayor ogayera kuba mayor MP tunabeera awo tetukula tulina okukula nga bwe twambuka era buli aliwo Zambali sagama namuwe ebyasanja 2 olwaveewo yetereze kaana kambataddeawo naffe tujja producer Katabira Muhammad yabaddewo ku nsonga eno nanga bwetambudde akuuma takumira mpeera Ssaabasajja Kabaka awangaale. Ebigambo byonna by'owulidde si bya Lubaluseewa TV wabula birowoozo bya muntu Ssekinnoomu aba akyaziddwa ku Lubaluseewa TV. Lubaluseewa TV mazima ku mazima.